okyalaba okwanjula n'embaga. Tata tusanze eyi wamujewa tusanze empalabwa tabeera omu ku batwokera otuninkini kitange n'atuwerekerako sedduma weguma nga n'endoosi kitange n'atugamba kwasa muzeeyi kwasa muzeeyi awo muzeeyi mukwase makati awo tofumira teyanze nnyo muzeeyi mumakati akwateko oyambuke waggulu olage abatakansi nina bagereka fumo lizanyira mu bwengula twambuke bamuzeeyi tulage abatakansi fumo lizanyira mu bwengula kitange taata akkiriza otuuka obuyi buno gyendi taata n'amasaza ga Buganda gonna waleese ondetedde ensalo kitange ensalosalo soka olindeko obusiro kwali kitange bwali wono bano nti Ssaabasajja Kabaka awangaale nga ku bukodo kwe batudde
banyamba bano batuna balekera muziki balekeraawo bakuwanirawo nekojeka bale temukubira munnamwe temukubirako mubugalo bannange mwakola mutiyo kirira Baby tuleza akalabo kano nga tusaba okasiime kavudde ku ntobo ya mutima gyaffe era nga tukwagala nnyo. You're so smart. I'm happy to see you. You're welcome to our family. Omwatandikire ku kibuno kano akamuli ka red. Vincent angambye omuli mu musaayi. kati olaba awaana abo naye owuuli Angambye omuli mu musaayi buli bwatambula omuli muli munda tojja vaamu paka. Kana bino ebya green byolabako byonna ebitala bikutadde bibatadde mweni babiri mugenda kweyagala paka tusuubirayo n'abalongo okuvanula leero paka this apple tugenda mu kigambo kya Mukama as the Bible says that you are the apple of his eye. So Vincent has said you are the apple of his eye. oli oluzungu mu famire yange Biscuit meketako katono tudda owuli Mukwano we bali kwera ngoli mkulaba Delta TV tukole ndino omugole waffe omugole anyumye mbadde gomesi ya bay kale teyakijje ku Sharitas Bride World naye anyumye banaye onyumye oli otya mugole Jendi Sharita onyumye nnyo webale kusima soka wetolole tulabe checho small size so kompegwe high five y'obuwanguzi yes kyekutuusiza ku buwanguzi bannange kino ekitiibwa kya Mukama nakugumiikiriza omaze n'omwami ebbanga ki myaka giri kati 14 ndaba oli muto wefuna tuli bato wasinkana ludda wa twasinkana kusomera eyo kusomero ludda wa London College e Nansana mwali musoma mwenna Yeah. ambolina oji ne obi yes yali mu class ki yali mu S5 nga ndi mu S2 yes mwana gwe wali mukwano gye yali gyaba HS kyekyo kyali ate okubeera mwenna mwatandika ddi twatandika actually we twava ku London College ne twawukanya amasomero ye nagenda ku comp ze nengenda ku Kigungu SS so kati ne tubeera nga tumitinga bwetutyo yes kale ndiyo naye ku baana nina abaana basatu webale biki ebikuwanguza ng'ogyeko amaaso g'amalungi okubeera omukyala omugumiikiriza n'okumwagala n'omwami wange kunjagala ate naye anjagala ku 10 omwagala meka bannaye 180 mwagala nnyo mwagalira koyagala omuweereza bannange kyeriiso teryannimba kyekika kuyimbisiza kaka yes nagambye bakamukubire eriiso teryannimba abawala abali eyo nga bagala otuuka ku kino bawa magezi ki bannaye abawala abali eyo bawa amagezi nti babeere bakyala bagumiikiriza beekwase Katonda yekka yekamala byonna bajja tuuka ku buwanguzi amiina ab'ennugu bannaye ab'ennugu nze simanyi nakumanya obalazeeko omusajja wani wange omuyita linnya ki mu ssimu muyita Baby Claire kakati mukutandika statement ng'omugamba Baby Claire bannange woli kimanye nti nkwagala nkwebaza ebirungi byonna byonkoledde webale kunjagala webale kunteekamu ssente bannaye n'ennyuma olumiza abayaye yaye
we bali simanyi. Kale ndia. Yes. Kale bambi mwereza kayimba tuka wali olabe tuka wali mu kamera mwereza kayimba. Mwereza kayimba. My husband Vincent kueleza kayimba nti eriso terya nimba. Ina line jagalo yimba. Jimbe ko. Soli neliso liso lyange wanyamba wabula te wanimba nondabilo mutufu. Olabye mama omwana mugambe yakagambo kamu. Nange mwana wange ndi mukazi musanyufu nnyo wano wendi munange bingi byokoze mukwano naye nsiimye Kale ndia. n'okumutendeka okuba omuwulize agondere bbaawe abajja kusobola okuwangula buli kimu. Mwebaze ku bantu abaze mu bungi. Nebaza abantu nga emikwano nenebaza abooluganda nenebaza abakyaki kubanga nakyo kikulu bannange batubeereddewo bannange era mbeebaliza ddala buli alina kyatodde ku mwana wange Nakamate Caroline afuuse nsonga mukyala Kibalama bannange buli omu mwebaza. Kale nyabo kale mukwano tukwagaliza birungi byerero obedde olengerera wano mu ddinisa kawalako n'okalaba kafuluma engeri mutabani gyakyaliwo nga saagala kweraga nnyo naye ndi musanyufu nnyo. Bali kusiima mukwano. Kale mukwano tova ku Delta TV tukole ate tugendagenda mu kirala tulabe omugole omwami anze nambaziddwa Sharita's Bridal World yenkozeko enviri ne makeup kati omugole omwami okyali mukula program okwanjula n'embaga ku Delta TV tukole mukwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga